ABAEBBULANIYA essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale naffe bwe tulina ekibiina eky'abajulirwa eky'enkana awo, twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe, tuddukenga n'okugumiikiriza embiro eziteekeddwa mu maaso gaffe, nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, olw'essanyu eryateekebwa mu maaso ge yagumiikiriza omusaalaba, ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Kubanga mu mulowoozo oyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkana awo ez'abakola ebibi, mulemenga okukoowa oba okuddirira mu mmeeme zammwe. Temunnawakana okutuuka ku kuyiwa omusaayi gwammwe nga mulwana n'ekibi. Mwerabidde ebigambo ebibabuulirirwa ng'abaana. Mwana wange, tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama, so toddiriranga bw'akunenyanga. Kubanga Mukama gw'ayagala amukangavvula era akuba buli mwana gw'akkiriza. Olw'okukangavvulwa kye munaavanga mugumiikiriza, Katonda abakola ng'abaana, kuba mwana ki kitaawe gw'atakangavvula. Naye bwe mutakangavvulwanga n'abalala bwe bakangavvulwa, munaaba beeboolereze so si baana. Twalina bakitaffe ab'omubiri abaatukangavvulanga, ne tubasangamu ekitiibwa, tetulisinga nnyo okugonderanga kitaawe w'emyoyo, ne tuba abalamu? Kubanga bo baatukangavvuliranga ennaku si nnyingi olw'okwegasa bo, naye oyo atukangavvula olw'okutugasa tulyoke tufune omugabo mu butukuvu bwe. Okukangavvula kwonna mu biro ebyakaakano tekufaanana nga kwa ssanyu wabula kwa nnaku, naye oluvannyuma kubala ebibala eby'emirembe eri abayigirizibwa mu kwo, by'ebibala eby'obutuukirivu. Kale mugolole emikono gyammwe egikooye n'amaviivi gammwe agakoozimba, era mukubirenga ebigere byammwe amakubo amalongoofu, awenyera alemenga okugavaamu, naye awonenga buwonyi. Mugobererenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu, awatali obwo tewali aliraba Mukama. Mulabe waleme kubwawo omuntu yenna asubwa ekisa kya Katonda, era mwekuume ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka mu mmwe, okugwagwawaza abangi, era mwegendereze waleme okubaawo omwenzi oba atatya Katonda, ng'Esawu eyatunda obusika bwe olw'akawumbo k'emmere akamu. Kubanga mumanyi ng'era oluvannyuma bwe yayagala okusikira omusika, tekyasoboka kubanga teyafuna bbanga lya kwenenyezaamu newankubadde nga yagunoonya n'amaziga amangi. Kubanga temuzze ku lusozi olukwatibwako era olwako omuliro, n'eri ekizikiza ekikutte zigizigi, n'ekibuyaga, n'okuvuga kw'ekkondeere n'eddoboozi ly'ebigambo, abaaliwulira ne beegayirira obutayongerwako kigambo kyakubiri. Kubanga tebaakiyinza ekyalagirwa nti, newankubadde n'ekisolo bwe kikoma ku lusozi kirikubibwa amayinja. N'ebyalabika byali bya ntiisa bwe biti Musa n'okugamba n'agamba nti, ntidde nnyo era nkankanye. Naye muzze ku lusozi Sayuuni ne ku kibuga kya Katonda omulamu, Yerusaalemi eky'omu ggulu, n'eri obukuumi bw'abamalayika, eri ekkuŋŋaaniro eddene era ekkanisa ey'ababereberye abaawandiikibwa mu ggulu, n'eri Katonda omulamuzi wa bonna, n'eri emyoyo gy'abatuukirivu abaatuukirizibwa, n'eri Yesu omubaka w'endagaano empya, n'eri omusaayi ogw'okumansira ogwogera ebirungi okusinga ogwa Aberi. Mwekuuma obutagaananga ayogera, kubanga bali bwe bataalokoka, bwe baamugaana oyo eyabalabula ng'ayima mu nsi, ffe abakuba oyo atulabula ng'ayima mu ggulu tulisinga nnyo obutalokoka, eyakankanya ensi n'eddoboozi lye mu biro biri, ekyasigadde omulundi gumu ndinyeenya, si nsi yokka naye era n'eggulu. N'ekyo nti ekyasigadde omulundi gumu kitegeeza okuggyibwawo ku ebyo ebikankanyizibwa ng'ebyakolebwa, ebitakankanyizibwa biryoke bibeerewo. Kale bwe tuweebwa obwakabaka obutakankanyizibwa, tubenga n'ekisa kituweerezesa okuweereza okusiimibwa Katonda n'okwegendereza n'okutya, Katonda waffe gwe muliro ogwokya.